Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Ekyawandiikibwa kyaffe eky'olunaku olwaleero kiva mu kitabo kya Isaaya essula 48 olunywa lw'10 nga kigamba nti laba nkulongoosezza naye esinga ffeeza, nkulondedde mu kikomi kwe kubonyaabonyezebwa. Ebiseera ebisinga ffe ng'abantu tuta nnyo okubonyaabonyezebwa oba ebizibu. Ne wano Bayibuli erina kyetulaga. Kankuwa ekyokulabirako. Bw'ofuna ffeeza ono bamufuna nga bamaze okumuggya mu birombe gye bamuggya, bamuyisa mu muliro ogumuyamba okumuggyako obukyafu aveeyo nga wa muwendo nnyo. Era omuliro guno gutabaawo, ffeeza ono tasobola kuba wa muwendo. Bwe kityo naffe Katonda atuyisa atukkiriza okuyita mu bizibu ebimu ng'ayagala okutulongoosa okutuggyamu obukyafu oba n'embeera ezimu embi eziri mu ffe. Bwe kityo owooluganda, weenyumirize nnyo mu buzibu bw'oba oyitamu, oba olyawo Mukama alina ekintu eky'omuwendo kyakulabyemu ng'ayagala okuggyamu obukyafu oba empisa embi eziri mu ffe. Mukama abawe omukisa. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Muganda wange mwannyinaze nkulamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Mukama Katonda waffe atuwadde omukisa okubeera abalamu. Saagala okitwale nti kya bulijjo naye oweereddwa omukisa okuba nti oli mulamu. Kusaasira kwa Katonda. Toli wa njawulo nnyo era toli wa kabi. Siri wa kabi naye olw'ekisa kya Katonda nsobola okuba nga njogera erudda luno ate nawe n'ompulira. Naye ng'ate waliwo be bawadde nabo akawungeezi kajjo nga tebakyalina mukisa ogwo oguwulira ebigambo bye njogera. Kyenvudde nkwebaza nti okitegedde nti gubadde mukisa na busaasizi na kisa kya Katonda gw'okuba omulamu n'osalawo ojje otandike olunaku ku bigere bya Yesu nga tunywa ku nsulo ey'amazzi amawoomu ag'enkya agataliimu kibuguumirize. Njagala Mukama ekyakikuweera omukisa. Amannya agange nze Ziwa Elia. Nga nzija gy'oli okusinziira mu kkanisa ya Seventh-day Adventist esinganibwa ku luguudo Gaddafi Road. Gaddafi Road kwe kuli essomero lya Aga Khan. Naye oba oyambukiriza awo nga wali LDC ettendekero ly'abannamateeka ku buuyi buno bw'oba nga oyiringita okuva engulu ku mukono ogwa kkono bw'oba nga oyambuka ku mukono ogwa ddyo ojja kusinganawo ekitebe kya Seventh Day mu ggwanga lino Uganda. Waliwo ekkanisa mwensinziriza era mwemperereza. Kale bw'onooba onneetaaze okwongera okugabana awo ojja okunsiŋŋaana. Naye ekyokuyiga kyaffe ekyenkyene eyaleero kiriko omutwe ogugamba obulamu bw'omu maaso obutawa maanyi oba obutawa ssuubi. Obulamu bw'omu maaso
obumalamu amaanyi. Waliwo baddeko awo nga buli kyokola tekiwa ssuubi kimalamu mazimaanyi. Kale olwaleero gwe mutwe gwensazeewo tugabane, kuba ffenna tuyise mu mbeera ezifaanana bwe zityo. Ng'oyagala bulamu obute awo baga nti nkitadde. Kale katusabe. Mukama omulungi ow'ekisa, tukwebaza otuwadde omukisa guno, tugwetwalidde. Kkiriza otuwa Omwoyo Omutukuvu olw'ekisa kyo yaba atuyigiriza, kubanga okutegeera kwaffe kufundira kumpi, naye tuyigiriza ebyebuziba olw'embeera ze tuyitamu ezitusoomooza. Nze ne muganda wange mwennyinaze ali ku ludda luli tufune okuddibwamu. Yogera gye tuli enkyene ya leero, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olunyiriri lw'okujjukira luvudde mu Bassekabaka eky'olubereberye. Bassekabaka eky'olubereberye essuula ejja kuba esooka. Bassekabaka eky'olubereberye essuula esooka, olunyiriri lujja kuba 49. Bassekabaka eky'olubereberye essuula 1 olunyiriri 49. Agambye atya: abagenyi ba Adoniya bonna ne batya, ne bagolokoka ne bagamba buli muntu ne bagenda buli muntu ki ewuwe. Njagala bw'onooba ofunye obudde oddeyo osome sitoola eno, naye njagala ompulirize bulungi, kubanga ekyokuyiga nkugambye kiriko omutwe ogugamba nti ebiseera eby'omu maaso oba obulamu obw'omu maaso obumalamu amaanyi oba obutawa ssuubi. Nyaga bw'obanga weetegereza amawanga mu bukiikakkono ne bukiikaddyo obwa ssemazinga za Amerika, ebibuga byabwe ebikulu bitera kubeera n'amannya ageefaananyiriza ensi ezo zennyini. Katugambe n'owulira Brazil, ekibuga ekikulu ye Brasilia, n'owulira ekibuga kya Mexico, n'owulira nti Mexico City. Kati bw'oyingira mu ggwanga erya Amerika, amasaza galina ebibuga ebyefaananyiriza amasaza ago, emanya g'amasaza ago. Bw'osanga essaza lya New York, n'owulira New York City. N'owulira ebibuga ebirala amasaza agawerako nago nga galina amannya ageefaananyiriza ebibuga ebyo. Akati ne mu ssaza erya California mulimu ebibuga ebinene ddala, Los Angeles, n'owulira San Diego, n'owulira Santa Barbara, n'owulira ebibuga byonna nga byefaananyiza bwe bityo. Naye baatula wansi ab'essaza ly'e California ne bagamba nti tuzimbe ekibuga obwaguuga, tukituuma erinnya California City, nga kigenda kuba kitudde ekibuga ekisinga obunene mu California ye Los Angeles. Ekibuga ekiddako obunene awo ne bakiyita San Diego. Ekibuga ekiddako awo ekyokusatu ne kibeera Sacramento oba San Jose. Kale ne bagamba nti katuzimbe ekibuga tukiteekeko erinnya nga kiri mu bukiikaddyo obukiikaddyo obw'ekibuga ekya Los Angeles, naye tukikole nga kikisingako obunene nga kitudde ku bwaguuga bw'ettaka obw'emmayiro 100, nga kyesudde emmayiro 100 okuva mu Los Angeles, nga kitudde ku bwaguuga obw'ettaka eddene ennyo. Kituyambeko okuteekuluza ku nzigotta eri mu bibuga ebikoze eki ebyetooloddewo.
nga bwe tumanyi nti bwe tuba tutandise ekibuga ekipya omuntu bwe batandise enkulaakulana etandise okutambula oba enkulaakulana eri ku lw'Entebbe nawulirako nti bwe baali bagenda okuzimba oluguudo olwo olusasulirwa Entebbe Express Highway abantu bettanira okugula ploti kuki mu bifo ebifaanana bwe bityo ne mu kibuga kino ploti zaagula busanga ploti zaagula buwanana abantu baagula ploti ne batandika okuzimba amayumba naye ekyakabi eba ebyembi ekibuga kino ne wenjogerera kati tekyatuukiriza birooto abaali bakiteekateeka bye baali bakola ki bye baali basuubira era ekibuga kino kirimu abaali basuubira nti kigenda kubeeramu obukadde n'obukadde bw'abantu njagala okutegeeza ekibuga kino mu bunene bwakyo kibeeramu abantu omutwalo gumu mu 14,000 njagala weefumiitirizeemu ekibuga bakiteekedde bukadde na bukadde naye kati kibeeramu ki mutwalo gumu mu 14,000 nga nno abakibeeramu nno njagala okutegeeza beebo abakola mu nkambi y'amagye g'omu bbanga agali mu ssaza lya California be bakola ki be babeeramu mu Lungereza bagiyita Air Force Base mu Uganda simanyiyo Air Force Base mpozi bagamba eri Ntebbe ku kisaawe ekikadde awo wali Air Force Base naye kakati kyenjagala okugirayo enteekateeka yakolebwa nti ekibuga bakikole nga kyekisinga obunene mu kusaza erya California byagwa biki byagwa butaka omusajja omu omutontomi amannya ge yayitibwanga Robert Burns kyava awandiika omutontomi ono n'agamba nti enteekateeka zonna ez'emmese n'abantu zonna zikakkana zikoze eki ne bw'obanga oteeseteese bulungi otya zonna zikakkana zigudde butaka ngambye ntya enteekateeka z'emmese n'abaki n'abantu zonna ze bateeseteese obulungi zonna zikakkana zikoze eki zigudde butaka Bayibuli kyeva etugamba nti enteekateeka zonna omutali Katonda enteekateeka zonna omutali ki ezitaliimu Katonda zonna ziba za buteerere ziba zaki za bwereere Zabbuli ey'E122:127 olunyiri olusooka agamba Mukama bw'atazimba nnyumba abagizimbira bakolera bwereere Mukama bw'atakuuma kibuga omukuumi atunuulira bwereere bw'obanga nange olina enteekateeka z'okoze nga mu nteekateeka ezo temuliimu Katonda Mukama Katonda talina waayingiriramu tomwebuuzizzaako kuyita mu kusaba teweebuuzizzaako ku bantu be teweebuuzizzaako mu kuyiga n'okusoma Bayibuli ekigambo kye ekitukuvu Bayibuli etugambye Mukama bw'atazimba nnyumba abagizimba bakola ki bakolera bwereere bakolera ki bakolera bwereere omusajja oli kyavudde agamba omutontomi nti enteekateeka z'emmese n'abantu ne bwe bateeseteese bulungi batya zonna gye buva gye bugenda nyongerako kino nga totaddeemu Mukama Katonda zigwa butaka kale nno kabaka Dawudi olunyiri olujjukirwa lwe twasomye kabaka Dawudi yali anaatera okufa era nga bw'omanyi abantu baziga abakyala Kadulubaale Kabejja bonna buli omu alina abaana be ayagala omwana owuwe yaba asikira kati ng'otandika okulaba bwe bakuba pulaani ani anaasika ani akati Adoniya yali omwana owokuna wa kabaka Dawudi atandika okuba pulaani ayiiya engeri gy'anatwalamu entebe yaki ey'obwakabaka waliwo wano abakola ki abagiwadde omulimu bamuga nti kikole pulaani eyo ekola bo bamanyi bagenda kugabana biki
bagenda gabana bifo basindikiriza omwana mulenzi ani Adoniya akole ki agende mu maaso n'enteekateeka eyo bo bafune ki bo bafunemu era bamala okukola enteekateeka eyo Adoniya yeewaŋŋamya ku ki ku ntebe y'obwakabaka. Waliwo enteekateeka yali ekoleddwa abamu bamukyajjukira mu mwaka gwali gwa 1996 abantu ne bagenda bayingira amasiro g'e Kasubi nga bayitidde mu Nnaalinnya omu. Olwo bagamba nti kabaka atudde ku Nnamulondo y'Obuganda y'abajjajjaabe si mutuufu kubeera kabaka. Batuuse omwagala omuyita nti Nsowole. Kakati njagala okulaga nti bino ebintu bijja biddiringana si bipya nnyo. Mubuulizi kyabagamba teri kipya nnyo wansi w'eggulu. Kale yeewaŋŋamya ku ntebe abantu batandika nti owangaale ayi kabaka Adoniya. Naye gwe bawangaaza nannyini ntebe nannyini Nnamulondo akyaliyo mulamu. Mukama akyamukola ki akyamukuuma. Kale amawulire ne gatuuka kwani ne gatuuka ku kabaka Dawudi. Kabaka Dawudi yayanguwa nnyo oluvannyuma lw'okulaba nti waliwo abeewaŋŋamizza obwegugungo obuleese okwewaŋŋamya ku ntebe ey'obwakabaka kyava ayita n'alangirira nti Sulemaani weewaawo sinnafa Sulemaani yagenda okunsikira yalirya obwaki yagenda okulinnya ku Nnamulondo era yagenda okulya ki obwakabaka. Kale nno ebigambo ebyo bwe byagwa mu matu g'abagenyi baani ba Adoniya, kubanga toyinza kwewaŋŋamya ku ntebe nga terinayo bakola ki bagiwadde omuliro abakuwaga abamuwaga olwabagwa mu matu. Era njagala okutegeeza gwe muganda wange muvubuka gwe oyinza n'okuba oli musajja mukulu waliwo abakuwagawaga nti byokola bye bituufu tugende mu nsiko oba tugende tuwambe gavumenti bawujjawujja bakuliko bakusomera ddiiru. Njagala okutegeeza bwe binaaba bikubijjidde bakukutteko weebate mukono gwa gavumenti omuwanvu gukutteko engalo bwegoti ogw'ekyuma, buli omu agenda kunoonya wakola ki agenda kunoonya waayita. Era bano baasituka mukambudire mumbasomere muwulire ebigambo byeboogera gwe bawagawaga muli mu ssomero bano baga nti batuwe emmere si nnungi tukole ki tukole strike mu ssomero twegugunge bakyuse ku mmere. Bwe banaaba bakoze eki bwe banaaba bakukutteko bwe batiggwa akulembeddemu akeegugunga ako abalala bagenda kuyita mu ki bajja kunoonyayo bayita mikwesese gy'emmese bwe bajja okukola ki okuyita bo badduke. Wulira ebigambo bino. Olwanamu 9 nagambye Bassekabaka ekyolubereberye essuula esooka olunyiriri 49 agambye atya awo abagenyi ba Adoniya bonna ne batya. Timayo bamumpulira ompulira muganda wange mwanyinaze ne batya ne bagolokoka ne bagenda buli muntu ewuwe nti nze ebyo tunaabiwulira si boogera ebyo tunaabiwulira nze ebyo binangwa nkoto buli omwana onye wakola ki wayita naye gwe nga bakukoze ogenda okuyitayita nti gundi owaayi Dawudi nyamba Samwiri nyamba ate Sulemaani ate gundi nyamba bantwala ti mutwale olyaga nti batwale mumutwale oyo mumuyisaawo naye temukola ki temuyisa mu kiryo kyange gwe ng'okoze eki owedde. Bye byatuuka ku Adoniya baamuleka awo gwe badde bawagawaga kati bamukoze eki bamulese awo. Njagala okutegeeza enteekateeka eyo Mukama Katonda teyagiriimu era abakufuna bufuzi bwa kabaka bwa Isirayiri Sulemaani yali tajja kulutonda. Sulemaani tiyali wakola ki wakulutonda. Sulemaani nga muganda we yali wakuttibwa. Edda bakabaka battanga baki
baganda baabwe bwe baalabanga nti ono ayinza okunfuukira ekizibu mu maaso eyo ng'amugjawo. Simanyi oba munfuna bulungi. Gye biggweera nga Adoniya yeegayirira kabaka ataase obuki, ataase obulamu bwe. Enteekateeka zonna omutali Mukama Katonda zifa togge, tezivaamu kalungi. Laba omuntu abadde n'essanyu singa yasirika, bw'obeera ng'oli mulangira, si buli omuntu agenda kufuuka kabaka. Oli mulangira, ekyo kitiibwa kikumalire, osigaze ekyo. Bakuwadde obwa minisita ate onoonya n'obwa pulezidenti nga ne pulezidenti ekisanja tekinnaggwako. Lwaki abantu munoonya okufiira obwereere? Abagezi bakola enteekateeka. Si kibi okukola enteekateeka, naye njagala okutegeeza enteekateeka ez'abagezi omutali kuluŋŋamizibwa kwa Katonda, ezo ng'ozikoze nga tezitambulidde ku kigambo kye kino, gwe n'osalawo nti kale katugende tunyaga ebbanka, essente zinaavaayo tugende tuziteeke mu nteekateeka ey'okuzimba ebizimbe, oba kuzimba ssomero, oba kukola faamu, oba kuzimba factory. Eyo enteekateeka Mukama Katonda tagikola ki? Tagiriimu. Eyo era egenda kugwa ki? Egenda kugwa butaka. Bakutegeezezza nti omwana omuwala oyo alina ebizibu, naye ogamba nti tetuli banzikiriza yeemu, n'ogamba nti yansanyusa. Njagala okutegeeza enteekateeka eyo Mukama Katonda tagiriimu, kubanga ekigambo kye kigambye kiki ekikugatta n'oyo ow'ekizikiza. Kakkana pulaani zo zigenda kugwa butaka, amaka ago gagenda kugootaana, mubeere nga temuva mu nnyombo, era mubeere nga obulamu bwo si busanyufu n'omulundi n'ogumu. Oyinza okuba mu bulamu bwo oteekateeka okugula ennyumba, naye nga mu kugula ennyumba eyo Katonda taliimu. Oyinza okuba oteekateeka okubeerako essomero lye weegattako, naye nga Mukama alabye ddala bw'onoogenda mu ssomero eryo gwe mwana gwe yeesibye ku kitaawo, ng'essomero eryo ligenda kukujja ku Mukama Katonda, ebinaavaamu oli biraba. Ebinaavaamu olikola ki? Oli bulaba. Kale nno gye kiva ne gye bugenda, enteekateeka zonna ez'obulamu bwo nga tezikwatagana na nteekateeka ezirambikiddwa mu kigambo kya Katonda, ojja kwebuuza. Nze njagala okutegeeza lwaki Bayibuli ne bagiyita enteetakamiza. Tukola ki? Buli kimu okwebuuza kwe tulina mu bulamu bwaffe n'ebitusoomooza biddibwamu okuyita mu kigambo kya Katonda. Bw'obanga olina pulaani z'oyagala okukola, weebuuze ku Katonda okuyita mu kusaba ne mu kigambo kye. Enteekateeka eyali eteekeddwawo y'okuzimba ekibuga kya California eyali nnungi, naye teyakola ki? Teyavaamu birungi. Teyakola ki? Teyavaamu birungi. Era Bayibuli etugambye nti Katonda bw'abanga taliimu, abazimba tukola ki? Tuzimbira bwereere. Kale nno kiki kyetegeeza kye kino? Bw'obanga olina enteekateeka gy'olina muganda wange mwannyinaze, sooka ogikwase Mukama Katonda. Katonda wana kugwerako na kyokola, sooka ogimuteera awo, mugambe Mukama, kino kye nteekateeka gye nnina. Gwanoonya obufumbo obutukuvu, baga nti bw'obanga tonaabuyingiramu obufumbo, bw'obanga obadde osaba emirundi 2, kye kiseera osabe emirundi 7, kubanga ekintu ky'oyingiddemu togenda kivaamu kya lubeerera. Mu bintu sitaani byalwanyisa mwe muli n'amaka. Kale lwaki ekyo ky'omanyidde ddala nti waliwo akirwanyisa, tosooka n'onoonya kuluŋŋamya kwa Katonda mu pulaani eyo. Mu nteekateeka zonna mw'otadde Mukama Katonda, njagala okutegeeza ziyinza okulwawo, naye ziraba omukisa. Zituukirizibwa mu kiseera ekituufu Mukama lw'akoze eki? Lw'asiimye, naye ziraba omukisa. Muganda wange mwannyinaze, njagala okukwebaza enkyene ya leero. Okkiriza
tutandike olunaku nze naawe nga tulutandikira ku bigere bya Yesu. N'ekyeŋŋenda okukusaba ku bitono bye tuyize olwaleero, funa obudde kuyita mu lunaku luno obyejjukanye, ate osabe Mukama akusobozese obigabane ne muganda wo oyo gwokola naye ku mulimu, mwannyoko gwokola naye ku mulimu, nti tulina pulaani ze tukola naye mu butuufu tusooke tuzisabire tuzikwasaani Mukama Katonda. Bw'obanga olina kyoyagala okutuukako mu bulamu, pulaani zo zikwase Mukama Katonda. Ekyokubiri, enteekateeka zonna neziba z'amagezi gafaanana gatya nga Mukama taliimu, ziringa nteekateeka za mmese. N'emmese zikola enteekateeka, n'emmese zikola ki? Zikola enteekateeka neekakkana era enteekateeka ezigwa butaka, kubanga emmese n'omuntu atakwasiza Mukama Katonda kyekimu. Kale ekyo kisigaze mu bwongo bwo nti byonna byenteekateeka okukola Mukama kabeere ekitundu ku byo. Katusabe. Mukama omulungi ow'ekisa, nkwebaza tufunye omukisa okugabana enkyene eyaleero ne muganda wange ne mwannyinaze ali ku sayidi eri. Nkusaba ayi Mukama bye tugabanye okuyita mu lunaku luno kabitubeerere entanda. Enteekateeka zonna oba tulina gye tulaga katukwekwase. Enteekateeka zaffe kazirabe omukisa kubanga tukuyisa obeere ekitundu ku zo. Luŋŋamya mu byonna bye tuteekateeka okukola enkyene eyaleero n'okuyita mu lunaku luno, katulabe omukisa gwo. Okwe kusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.